Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera embeera nga bwetambula bwetyo. Owekitiibwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi amaze okubanga atuuka mu lubiri era amaze okubanga ayingirawo, naye ekisinza okwewunyisa abantu nti ate ayaniriziddwa oba amusisinkanye former Leader of Opposition amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba, naye nga byenkuwa byebiri mu lubiri essaawa eno. Webale kubanga okyatambula n'omukutu guno ogwa Red Zone TV. Honorable Joel Ssenyonyi atuuse mu lubiri era abantu ne balaba nga batandise okunyumirwa. Jukira Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ekya National Unity Platform, yavuddeyo olunaku lwajjo n'akunga abantu, era oluvannyuma lw'okukunga abantu newankubadde ye tali mu ggwanga, naye at least yakunze be yakunze, era njagala okutegeeza nti ekiri mu lubiri essaawa eno yembeera bwetyo nga bwetambula gye njagala okubanga nkulaga essaawa zino zennyini. Leader of Opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi amaze okubanga atuuka mu lubiri. Boy. Yes, ekyo kyolaba kya Joel Ssenyonyi Leader of Opposition ate nga awerekeddwako aline chairman Nyanzi bwatyo atuuse naye mu lubiri okubeera nga ate yeetaba mu misinde gino egya Ssaabasajja Kabaka. Gwali ku Red Zone TV, anjagala okutegeeza oba tonaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinga ku channel eno, kwata kade aka notification ensonga zino obeere nga tomisinga nsonga yonna. Antegeddeko ne Honorable Shamim Malende naye amaze okubanga atuuka era nga naye waali naye mu lubiri okubeera nga naye adduka emisinde gino. Honorable Shamim Malende naye yamaze dda okubanga atuuka. Chairman Nyanzi atambudde ne Leader of Opposition, ate ndabyeko ne former Leader of Opposition amanyiddwa nga Mathias Mpuuga naye waali awo. Naye nga bwe mwategedde nga bwe twabikuwadde ekiro, twabikuwadde olunaku lwajje Kawungeezi, Katikkiro yavuddeyo n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka taliiwo, tagenda kubanga aggulawo misinde, era emisinde gigenda kubanga giggulwawo n'alinnya Nabaloga. Naye nga ffe tulina okubanga tukuwa ekyo ekigenda okubanga kigenda mu maaso sayidi eyo. Embeera si nnyangu nnyo naddala ku kamera awo olw'ensonga nti akavuyo kangi nnyo, kamera yaffe akavuyo kangi nnyo, naye nga tugenda gezaako okulaba nga tukuwa ekintu nga bwe kiyimiridde. Joel Ssenyonyi amaze okubanga atuuka. Honorable Shamim Malende amaze okubanga atuuka. Abantu abasinga nga batuuka mu lubiri okulaba nga bagenda okubanga badduka emisinde. Honorable Joel Ssenyonyi amaze okubanga naye atuuka mu lubiri era embeera egenda kubanga etambula bwe tugenda kubanga tubikuwa byonna. Wekumire ku Red Zone TV bw'atonaba kubanga osubscribinga kikole
ensonga zibeere nga ate zikutuukirako ddala bulungi nnyo. Gwe omupya tonaba kubanga osubscribing agenda awo wenyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribing ku channel ya Red Zone TV, kwata kade aka notification ensonga zonna obeere ng'ozifuna bulambalamba. Ekiri mu lubiri ogenda kubanga okifuna. Eyo Kabaka Njagala Road, eyo oluguudo oluva ku Bulange nga lwambuka paka ku lubiri oba olumanyi olwo oluguudo okuli ebibumbe ebyemiziro. Bw'obanga omanyi ekyo nga kyomanyi okuli enkulungo yebwe engalabi gye bayita engalabi ya Kabaka, kati luli ekkubo abantu batandise dde okuba nga balifuula erya red. Mpuliddeko abaana abo nga bayimba NUP izawapate biki mpuliddemu n'aba PLU nga nabo bayimba ebyabwe, ate ogenda kubanga byonna obifuna. Njagala kubanga nkuzaayo katumala okuyingira mu lubiri ngenda kuwa ekiri wali wennyini naye nga leader of opposition atuuse, Honorable Joel Ssennyonyi. Abantu batuuse abasinga obungi abanene bolowooza nti be bamu ku bagenda okubanga bakiikirira abalala batasobodde kubanga babeerawo. Ssaabaze Kabaka taliiwo, Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo, naye at least abaliwo weebali era batuuse embeera egenda kubanga etambula nga bw'ogiraba gwe kasita oba nga weekumidde ku mukutu guno. Naye nga ye leader of opposition ataddewo embeera olutuuse era ndabyeko nga Oweekitiibwa Mathias Mpuuga amwaniriza. Abantu baabo bali ku Kabaka Njagala Road era njagala okutegeeza nti n'ebifaananyi batandise dde okuba nga beekubya. Gwatamanyi Kabaka Njagala mu kugambye liri ekkuba eriva ku Bulange direct erisala mu nkulungo oba mu ngalabi ya Kabaka ne ligenda paka ku lubiri waggulu, era bw'oba oyimiridde eri waggulu ku lubiri olengera wansi eyo. Lwakuba nti abantu bangi wa kamera tasobola kubanga akutuusaayo, naye wandibadde nakyo okirabira ddala bulungi nnyo. Emikutu mingi egigenda okubanga gikuweereza ebintu bino, so onaawe osinzidde okubanga woolabira kyokola kya mutawaana nnyo. Tujja kuba tutambula mpola gwe kasita nga weekuumidde ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Ensonga zonna zigenda kubanga zikutuukirako ddala bulungi nnyo. Mwebale kubanga mukyatugoberera, tugenda kubanga tumakinga sure tube nga tukuwa at least obudde bwe bunaazibira nga buli kimu omaze okubanga okifuna ekigenda mu maaso sayidi awo. Nkusaba ekintu kimu, kwekumira ku mukutu guno ogwa Red Zone TV, ensonga zonna zibeere nga ate zikutuukirako ddala, naawe obeere omu ku abo abanasooka okumanya singa ensonga ziba zizze. Byonna ebigenda okubanga bigenda maaso ogenda kubanga obifuna. Olina kukola kintu kimu nga bweggambye, kwekumira ku mukutu guno. Kabaka birthday run mulundi ogw'ekkumi gugenda kuba mulundi gwa 11. Ensonga zonna zigenda kuba zikutuukako. Kabaka tasobodde zisimbula, naye gwe yasindise agenda kubanga asimbula empaka zino era mu bbanga siddene nnyo. Tugenda kubanga tukuwa ekyo kyennyini ekigenda okubanga kiva mu lubiri. Weebale kubanga okyali ku Red Zone TV, katugende live tubeere nga ate tukutuusaako ekyo kyennyini ekiri awo kati ku ssaawa zino zennyini.